Ebikolwa by'abatume ssuula 25 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Fesuto bwe yatuuka mu ssaza, bwe waayitawo ennaku 3 n'ava mu Kayisaliya n'agenda e Yerusaalemi. Bakabona abakulu n'abakuumi b'Abayudaaya ne bamubuulira bye bavunaana Pawulo ne bamwegayirira. Abayamba atumye Pawulo aleetebwe e Yerusaalemi nga bateekateeka okumuteegera mu kkubo okumutta. Naye Fesuto n'addamu nti Pawulo akuumirwa mu Kayisaliya nga naye yennyini yali ateekateeka okugenda amangu ddala. N'agamba nti kale abakulu mu mmwe bagende nange bamuvunaane oyo obanga aliko ekibi kyonna kyonna. Oluvannyuma lw'ennaku nga 8 oba 10 n'aserengeta e Kayisaliya. Ku lunaku olw'okubiri n'atuula ku ntebe esalirwako emisango n'alagira okuleeta Pawulo. Bwe yatuuka Abayudaaya abaava e Yerusaalemi ne baleeta emisango mingi egy'amaanyi okumuvunaana, kyokka nga tebayinza kulaga bukakafu ku jjo. Pawulo n'awoza nti siyonoonanga mu mateeka g'Abayudaaya newankubadde mu yeekaalu newankubadde eri Kayisaali. Naye Fesuto olw'okwagala okusanyusa Abayudaaya n'abuuza Pawulo nti oyagala okugenda e Yerusaalemi osalirweyo omusango gw'ebigambo bino mu maaso gange? Naye Pawulo n'agamba nti nyimiridde awali entebe esalirwako emisango ey'e Kayisaali. Weŋŋaanidde okusalirwa omusango siyonoonanga eri Abayudaaya, era nga naawe bw'otegeerera ddala obulungi. Kale obanga nayonoona era nga nakola ekigambo ekisaanidde okunzisa, sigaana kufa. Naye obanga bano ebigambo bye banvunaana nga tebiriiwo n'akamu, tewali muntu ayinza okumpaayo mu bo. Njulidde eri Kayisaali. Fesuto bwe yamala okuteesa nabo mu lukiiko n'alyoka addamu nti nga bw'ojulidde ewa Kayisaali, kale oligenda ewa Kayisaali. Awo bwe waayitawo ennaku, kabaka Agulipa ne Berenike ne batuuka e Kayisaliya okwaniriza Fesuto. Bwe baamalayo ennaku nnyingi, Fesuto n'abuulira kabaka ebigambo bya Pawulo ng'agamba nti waliwo omuntu Felikisi gwe yalekanga musibe. Bwe nali mu Yerusaalemi, bakabona abakulu n'abakadde b'Abayudaaya ne bambuulira ebigambo bye nga baagala okumusalira omusango. Ne mbaddamu nti si mpisa y'Abalumi okuwaayo omuntu abamuvunaana nga tebannaba kubaawo mu maaso ge, era nga tannaweebwa bbanga lya kuwoza bye bamuvunaana. Awo bwe baakuŋŋaanira wano, saalwa n'akatono, naye ku lunaku olw'okubiri ne ntuula ku ntebe esalirwako emisango ne ndagira okuleeta omusajja oyo. Bwe bayimirira abamuvunaana ne bataleeta nsonga ya bigambo bibi nga bwe nali ndowooza, naye baalina ku ye ebibuuzibwa mu ddiini yaabwe n'eby'omuntu Yesu eyafa, Pawulo gwe yayogerako okuba omulamu. Nange bwe nabulwa bwe nnaakebera ebyo, ne mubuuza ng'ayagala okugenda e Yerusaalemi okusalirwa omusango ogwa bino. Naye Pawulo bwe yajulira okukuumibwa okusalirwa omusango eri Agusito, ne ndagira okumukuuma okutuusa lwe ndimuweereza eri Kayisaali. Agulipa n'agamba Fesuto nti nandyagadde nange okuwulira omuntu oyo. N'agamba nti enkyo onoomuwulira. Awo ku lunaku olw'okubiri Agulipa ne Berenike bwe bajja n'ekitiibwa ekinene, era bwe baayingira mu kifo awawulirirwa emisango wamu n'abaami abakulu n'abakungu ab'omu kibuga, Fesuto n'alagira Pawulo n'aleetebwa. Fesuto n'agamba nti Agulipa kabaka, nammwe mwenna abali wano naffe mumulaba ono, ekibiina kyonna eky'Abayudaaya gwe banneegayiririra mu Yerusaalemi ne wano nga boogerera waggulu nti tekimugwanidde kuba mulamu nate. Naye nze ne ntegeera nga takoze kigambo ekisaanidde okumussa. Naye ye bwe yajulira Agusito ne nsalawo okumuweerezaayo. Sigina kigambo ku ye ky'amazima okuwandiikira mukama wange. Kyenvudde muleeta we muli, era okusinga w'oli, gwe kabaka Agulipa, bwe tunaamala okumukemekkereza ndyoke mbeere n'ekigambo eky'okuwandiika. Kubanga ndaba nga tekisaana kuweereza omusibe nga tolaze ensonga zimuvunaanibwa.